one of our brands, and our brand in the company. So, but then service get this moderator. Is it guy enjoy? Tweyazizza nnyo omwami bamuyita Mashibeta ye manager wa Edikenzo. Mwena abali wano n'abatulaba mu kamera mukanya nange omwami ono kuchanga Uganda efuna obwetwaze mu 1962 n'okutuusa olwaleero lwoyogera ku music wa Uganda erinnya lye lisafeesinga mu bulungi awangudde awadi mpitirivu nnyo akoze ebintu bingi ku lw'ensi ye n'essemazinga wa Africa okutwaliza awamu. So toli wano by mistake, buli yazze buli aliwo eriwo lwa nsonga because Edikenzo lwoyogera ekigambo Uganda erinnya eriddako awo ebeera Edikenzo, lwoyogera Edikenzo kiddako ebeera Uganda, lwoyogera about music ekiddako linnya libeera Edikenzo. So buli ali wano oliwo mu butuufu, toliwo by mistake. Katwale omukisa guno okwaniriza Edikenzo Beauty Award winner ne awards endala mpitirivu nnyo wansi w'enjuba zaawangulidde Uganda because zonna ezo award zaawangula teziba zizze ng'omuntu, ziba za Uganda. Uganda tuli 40 miliyoni okutwaliza awamu ffenna okusinziira ku census yasembayo, naye buli wawangula award bagamba nti Edikenzo from Uganda. So kitegeeza nti award z'abaawangudde zonna n'ezagenda okuwangula mu maaso awo endala mpitirivu aziwangulira nnyaffe Uganda. Sebirala byonna tubiteeka ku mabbali tusigala nga tugamba ekintu kiri kimu nti Uganda comes first, ebirala ne biddirira. So let me take this opportunity to welcome Edikenzo to say something. Amanya n'eddoboozi Edirisa Musuuza Kenzo egali buli wamu mu passport mwayo. So omusanyufu nnyo okubanga muze mu bungi makya ga leero oli musanyufu nnyo okwalaba bintu bingi nnyo kyemanyi bye mulina eyo bimwagala okumbuuza olw'ensonga nti ate siriiwo kubona yankwatira mu Ivory Coast ekintu nange ekyanshokinga nekimbuzaako emirembe ng'omuntu, naye oluvannyuma Mukama n'antaasa nsobola okuba nga nkivubuka era nekyo kyamukisa nnyo kyebaliza Mukama. Ekirala ebintu bikyali awo ate tetujja kufuna ekizibu kya voice note akalinze nga njogera n'omuntu omufunalibobogera. Nsaba okubanyonyola ku bulamu bwange bwe nayitamu kuba ngeri nkyako olwangi yankwatira Ivory Coast then ntambule nkola tuli wamu kati nali nyina okuperforminga Ivory Coast mu festival ey'amaanyi nnyo na Ivory Coast kanasayininga contract ne gavumenti yaayo kubanga it is organized by the government. Nali naakatuukayo nagenda nga korona atandise okwogerwako mujjukira mu biseera binaffe era bwetwagala okukola ebikomeses obulwadde tebwali bw'amaanyi nnyo baire naye ate ne bweyongera okutabuka basiba airports. Nagenda ne bandi twagenda abantu twali 8 naye nakola extension kuba nalina recording zenyina okukolayo video audio n'abayimbi baayo, so I extended more 3 days. Then after show twagikola bulungi negenda mu maaso era abantu baaliwo, naye after 2 days ticket nyingi yatandika cancelling flights. Then within 3 days President wa Uganda n'atikira na closing the borders. Awe nasinga okufunira obuzibu ate bankyali awo ate ne borders zonna endala ngaziclose nga ne Ivory Coast closing. Ekyo kyankuba shock okutandika okulowooza nti
right now, even if from Yagala, I cannot fly back to the country. In Alimbu, they just in Mara only 4 days. I'm sure go to Kamatai somehow. Name Kamakadanya, even a bit of it. God looks so good as I want to go now and bury it out. One of the expensive, no more workers. Yes, saying that the police has it. Mitwalo itana ya Ivory Coast zilimu dola 10 je mtwalo ngasa ku Musambi je Uganda dola 10 mitwalo itana ya Ivory Coast tosobola genda mu supermarket no bakagwira munzo kula akambo bili ngakete so wanyawafu jana bise ikintu ekyo kyamukuwa shock n'endabira damu olamu genda kuwa bisiru wenalisula nalisasula ku mitano za dola asiye walonje nyewe wasembayo naye sibwetobwete kati ngate wane waffe kupitane za dola ulabe kubusula musitoja so bintu byatandika okundawukako ng'omuntu era nkozeseza sente nyingi nnyo ezingira almost katenga bibiri ebyayita both okulya okusula n'okwejjanjaba kubanga alwalama olwo ebirowoozo ndowooza nakino ekyankulungi naye nsaba ndebaze bwala abanyambako abakungu okuva ku birongole ebyenjawulo ba gavumenti osindigira ennyonyi ne baganda bange bitwaliyo bituvaayo abantu 52 babajja mu nsi 3 Nigeria, Ghana, Ivory Coast, and Cameroon 4. Twajja abantu perspective. I thank the government of Uganda and Uganda Airlines. It's Uganda Airlines or Uganda Airlines. Manzi visa job. So bakaba baoperate y'amaanyi nnyo bali kukola mulimu gwa kubanga bagula ennyo singa teyali nnyonyi ya Uganda singa nakati kyalayiza. That's what it means okufunamu kyali kimira nsaba bagagezi so tuvaawo njagala okwogera ka voice note akalingi voice note bantu bangi bagigisingiriza bulala erimu yagikutte mu ngeri ye erimu yagikutte mu ngeri ye kasanzikubizza nti kyetanga nenjogera ku covid kubanga ensonga erimu COVID ali real era gyali abantu abagamba nti COVID taliiyo COVID gyali mukama kyatutuuseeko kasubi Ivory Coast eri abantu abaafa bemanyi benalabako nagenda mu ddwaliro olubuto lwali lunyuma nsanga abalwadde abalina COVID era nebabandaga nina mukwano gwange bamuyita alibiki munauganda badde abeera polokwane n'ekifaananyi nga ndi naye yafudde COVID omuntu bw'omanyi bwafa COVID kitegeeza gyali naye mukama kyatukoze ki kyatuuse tukubiriza bannayuganda bonna okubeera nga beebeerera mu kimanyi kya COVID ofube nnyo okulaba nga mukozesa sanitizers ofube nnyo okulaba nga mukola kyetaagisa okulaba nga mwebima temugamba nti kyaliyo gyali just fe mukama tanyi tugoberere nnyo amateeka n'abasawo batugamba nsonga gyali COVID yetemuwa era ofuenyo okulaba ntimugezaako okulaba nti mweyamba mu ngeri endala kuba nkirabyeko abalowooza nti nimba nsobola obalaga olugama nabakwano bange abawonye ate nabafudde abawonye bali mu Amerika eyo afaali South Africa ali aba South Africa bamumanya badalirakolokwana awo nga tuvuddewo ndooza kanjogereka voice note kubanga ensonga etadde eggwanga kulondeeka ebbanga lyonna limumanyidde okuva lwenayingira industry infact okuva lwenatandika okwekwera sibadde muntu wa buvuyo sirina buvuyo
ekyo kiyinza okutegeerekeka okuviira ddala ku bigambo byenjogera. Bwe muddayo ne mutandika okugoberera ebigambo byenjogera, interviews enkola, kozesa nnyo ekigambo yes man and one love. Ebigambo byange kuva dda. Yes man and one love. Era nga nnyo ensonga lwaki ebigambo ebyo tukozesa. Ebbanga linako ddayo okuviira ddala amabega ebigambo ebyo tukozesa nnyo. Kitegeeza ngezaako okubanga nfuba nnyo okulaba nti siwakana n'abantu, siwakanya bantu, naye nsobola okuba challenginga mu ngeri emu oba endala in case of any agreement or disagreement. I do believe in freedom of speech. I do believe in peace. Ate nzikiriza nnyo era so saagala nnyo okukyokoza abantu balekeredde embere naye this time around nali njogera wetuwagira Bobi Wine lwanze ndi omuntu wa Bobi Wine mwagala nnyo okumu alayika mafaani vira ddala nga ndi muto era nayaki kyenjogera ki so nzize nfuna misunderstandings ne Bobi Wine vira ddala nga ndi mu Firebase era nga zezimu ensonga ezange osaba mu Firebase nti nali njagala nnyo naye era zali misunderstanding saasobola kuvayo nenzigamba ntueesa era nensibalanga ngaba respect lwansonga muwe kiti not because nti mutya muwe kiti lwanjawulo kutya nokuolesa I do only fear God but I respect human beings. I respect you. I fear God. So sirina nsonga lwaki mba mpretendinga n'okulimbalimba I don't fear God. Olowooza omuba mukakasa bulungi nti kituufu omusajja mwagala naye nali njogera n'omuntu gwe tumwagala era tufuna nnyo enkaayana n'oyo omuntu gwe nayogera naye nandigodi ngera tukaana muntu yomugabi gyane wanaalimbamu waneyageza ati anedda tugira tutizegana tuzitukola n'abantu ab'enjawulo mu private calls zaffe naye this time around omusajja yandigodi n'ata polisi agamba mbu yali ayagala giweereza Bobi agibuulire tusolvinga ensonga ye bwagala era yagiwa omu ku bantu abali miliyoni ne bakwata voice note bo ne bagiririisinga ne banaba nagiwa mukulu naye MPN nali njogera n'ekusiinamu ye yasooka okufuna voice note eyo okuva kwoyo omusajja n'agiwulira n'agiwuliza n'abadde okuli naye nga Bobi tangagiwulira kati ate beewunya nnyo okulaba nti efuluma so nabo tebandikyaga it was a private call between me and one person. We are talking about someone. Era owuliriza voice note eyo I spoke my heart out. I didn't pretend anything. Ne bwe yambuuza kati tumugambe kinamuga agenda okugamba nze ndowooza agezaako okufuna fira ayimbi banaaba ekyo nakyogera mu voice note era omuntu alina weakness ezisiba akozesaamu okubusuubuzi bw'enjala naye sikiwante ekyo nandisobodde okukyogera mu kamera mbazi respectingamukulu naye bweba njogera ne Bobi Wine about Bobi Wine it is totally different conversation okwogera mu kamera oba nokubya neyi oba notwera okwagala so njagala okutwala okutegeeza eggwanga okukola simulinaako bizibu era simulinaako nyobuzi just engeri gyali nti kati yalinnya amadaala n'alinnya ku lwaluti zetwalibwa president oba nafuka omukulembeze bamunali kati ate mulabira mu kategori ezenjawulo mulabanga mukwano gwange muganda wange former boss ate ne mulabanga omukulembeze w'eggwanga mu kategori ezo ez'enjawulo mukwatiramu different. I disagree with him and I agree with him politically. I disagree with him and I agree with him family-wise, friend-wise. So, my voice note, I was talking to a fellow musician who is trying to play MasterCard somewhere. That's what I think. I'm not saying, you know.
But that's what I think, that's what I'm telling the guy. He's telling, I think he's trying to play a master. He's playing smart somehow. Abantu buli omu yagirisiivinze bugwe kati saagala abantu bagiwulirizenga interview, njagala abantu bagiwulirizenga private conversation. I was talking to a friend about that. They should receive it in that way so that they can understand it. I'm talking to those who are not in groups of diehards. I'm talking to the intellectuals out there who wish to learn well. Because I'm Americans who have done something for the country, and Godwine has done a great job for institutions. So I want you to receive me as Americans, and I want you to understand me as a friend to Godwine and a long time family who has communicated to someone about someone in their family. And I spoke my heart out, and I sent him a voice note before to meet him, and we talk about this and we resolve before things get hard. I felt bad because at the end of the day, you always communicate something you want to pass something, not communicate with me about something as a friend. Sijamu wasimanyi lwaki kyaliwo ekito naye nawulira simusanise okusinziira ne ku history n'ebintu byenajjangala byabemuga mu complex banga abayimbi ngera bwe nabameuvoicemt so saagala mu kitwale nti nze nina obuzibu ne kudiwa erimu walana fitina ekyo kinena ndowooza kya voice note sirimu naye ekyekintu ekyasinza okuneewuunyisa ennyo ekinzijako ebiri ku mutwe ye reaction eyagide ku voice note. Ekyako bitujja kukimala ngenda kwogera naye tuzoloze kubanga olwedde tuli muto ekampu ne baganda baffe because it is a family jona miguwan most of them abaliniya tugenda amanda nobuyaniri. That means nti tugenda bimala kuba kati bw'oba osobola okwogera naabwe kitegeeza oyogera nabo ezo ensonga zaffe tugenda zimala anytime because zimala naye reaction ye eyavudde mu voice note ye nagyewandisa abantu tulina ekyatuyingiddemu fe tetutandalaba. There is a big problem eyatuyingiddemu and I think Katonda yakozesezza omukisa okuta voice note ebeeko byetulaga ebiyinza okutwolekera mu maaso. Bwe muba mwenna mwalabye reaction nakati kyagenda mu maaso abantu abamu engeri gye bareactingamu. If you understand what is happening then you are in trouble. This is not how Uganda should be. There is a reason why we were born in this country. We are born in this country to make sure and tuongerako si kutola. Ebirungi byenkoledde Uganda mulimu. I'm the first Ugandan artist to do everything, as you all know. I've made Uganda proud and I'm still doing so. But some people even they want to kill me and my kids because I talked about it. This is crazy. If Godwine is a leader who is contesting to lead this country that we all wish we had, there is no way we can't question ourselves. Tuba tulina okubibuuzibwa tulina okubuuza timunnafenejja naye kino bwe tunakireki. If you cannot give me that opportunity to question that, then you are not. Does it make sense? Ladies and gentlemen. Then we are listening. I don't know what we have to make you have understood what's going on. But I think we have achieved. That me and you people need to sit down and think about it so that we can have a solution before things get late. This is between me and you guys. We are all beneficial in this country. What are your causes and what are you standing for? That is the question. Buli muntu wano mutuli wano alina idea ye era alina kyayagaliza Uganda.
ekikweso ekinze kati nga nze Edikenzo njagala Uganda eyongerweko si kutooma nti Edikenzo bw'aba alina ebirungi byakoledde Uganda birina kwogerwako mu ngeri eyo si kubikyawo kubanga ebintu tebyakolwa mu Tanzania byakolwa na Uganda atwale Uganda mu maaso ng'era Katonda bwe yakikola nti Edikenzo azaalibwe Uganda asobole okufuula Uganda kyeyalina okuba ne Mukasa azaalibwe Uganda afuule Uganda kyeyalina okuba. Ugandans should compete with the rest of the world, not Ugandans to compete each other within Uganda to break Uganda. This is too much, ladies and gentlemen. I know I'm talking to my press, but I know you guys are citizens of this country. But where are we heading? Our president has 74 years, 75. Abantu abasinga okunvumawo on social media and want to kill themselves and want to kill other people and they want to ban everything. They are 30, 25, 18, 35. There is no you can fight with someone who is 75 and you want to die with someone who is 75. I didn't feel tired. Like I'm sorry, you have to go for bad. And what do I have to do? Kubanga abaana bayomba si bakyamba tuufu balina ensonga zaabwe zibaluma nange nyina ezinduma naawe nyina ezikuluma. Fena we are complaining, we are oppressed somewhere and we need to come out with a solution. How can we have a peaceful transition? How can we have maybe obuyinza obuddako naye nga Uganda esigadde nga teri muntu afudde teri kifudde teri kikukolansi. Does it make sense? Munfuna bulungi kati eyo reaction yavudde kiyitako bitujja kukimala kyo yo yajja kuddamu ali mukwano gwange tujja kwogera naye kino oba mwakirabye. This is different, guys. This is not normal. Tubadde tufuna elections okuva lwenajja zasalibwa Museveni tubadde nga tulonda era netugenda maaso. Can we have that chance again to vote and move forward and not going backwards? Tusobola ofuna chance again, that is the question. Nange ekibalebe buli muntu yenna ali eyo ng'asobola okunziramu ekibuuzo ekyo ajja nyambeko because I'm confused. Sibitegeera what is going on and what is moving. This is totally wrong. Tulina kwagalana, tetulina kutingana na kwetema okuleeta obufuzi because Uganda is better than all of us, because Uganda is going to stay. Uganda it is for us and our brother and grand. And it is our duty today to make sure that we build Uganda is going to be a better tomorrow. We can agree to disagree, ladies and gentlemen. Because wano mwena abali wano temwambadde kala za njawulo naye buli omu yasuze wuwe. That shows how God is grateful that all of us, we all have different choices. You love black, I love white. You love red, I love blue. You love Man U, I love Arsenal. I love Chelsea, you love Man City. And that's how things should be. Some other people love Jesus. For us, we love Nabi Muhammad. Although we believe in Jesus, but we believe that we in Nabi Muhammad and Allah subhanahu wa ta'ala, we believe in trust. You understand? So, ekyo bwe kiba bwe kityo bwe kiri ensi tegenda keera nti ekyo tulina okubeera nga tukisiganya tukana buli tukisaguliso so that we can move on. So my appeal to all Ugandans out there, they should come down and come up with a solution. We need to have a solution. What can we do? Let's so separate the work of the day. Because kino kyenda kati tetulaga wakamu. This is a test one. Before it is late. So many people are telling me, keep quiet, don't speak about it, the situation is dangerous. But I rather die today, me as a Edikenzo, and people get to know the real picture that is going to happen tomorrow, instead of many millions of people dying. No, I rather die. It's got a small fat. Nefuka, chocolate, I cannot keep quiet because it is my responsibility as a citizen of Uganda to express my view and what I see ahead of us. So, sijja kwogera bingi naye nze ndi munaku era simanyiibwa gye
ate senga tubadde tukyusizza nkole tuli basseruganda tuli ba Buganda twandikwataganye bulungi nesobola okutambulira ewamu nga tukkiriziganya oba obutakkiriziganya naye ne tukkiriziganya obutakkiriziganya kangaddemu omuwendo engeri gye tuli nti tuli bantu banjawulo tulina abampi abawanvu tulina abanene abatono tulina abalema n'abalala ab'ebiwalaata n'abalina enziiri. We have to respect God and respect the different choices that God put in us. We have different feelings, and if we cannot respect that, then we are going to kill each other and we are going to finish this matter. Thank you for coming, ladies and gentlemen. Okay, this is my advice to all musicians, artists in the politics. Guys, you need to know that we all have choices. But as musicians, nyine ekirowoozo nti twandifuuse independent. Abamu okusinziira ku mbeera egenda maaso twandifuuse independent. Tusobole okuyamba eggwanga nga tukozesa messages obwaseruganda. Okusinga okudda mu groups ezimu ne tutandika okuba nga twekuba kubanga we are serving the same purpose. We all serve Uganda. Let us not go to political parties. Let us not be partisan because we are musicians, artists and professional artists, creators. Tusobole okuba nga netusiga bukyayi mu bantu baffe. Let politicians play their role because we need to agree. They will agree. They won't agree because onagamba bawonzirewo. Kati gwe olina okubeera leefalino bagamba banayisiganye onayagala kuddawo onayagala kusigala naye ekyo temukikola kuba kijja naffe tukosa nze ndowooza ebeera njogera nungi kati musicians engeri gye tuli nti ffe mukama yatuwa ebitone tutambuza message mubantu. You need to be independent man and we spread love because waliwo embeera wetuuka nga tokyalina choice apart from uniting them. They are all fighting for I want to damage. Legacy, that's not right. And we should stop. Let us be real and speak up. Is there any way we're supposed to convince him? Natomaze kumforce him. Natomaze kumfilete nyinga kunzi. Natomaze kuangala kumukozi jamu kwa mtima. Natomaze kuswaza mulamu bwange bamana bange. Natomaze kumulabu yino swala mufuja ebijja. Guys, I think you have got my point. I'm talking to the whole country right now, but starting on you guys who are here in this building. We need to really be careful about this. However much we know when we know but when do we become a human and think again? So, okunoda kugenda kujja 2021 neze nandisabye mukama katonda tusasa anabawangudde netubawangudde tubalabeko nga betutte mu mukono nga one is wishing another way. It will be my greatest happiness if I would celebrate and enjoy. But even if someone I want to win wins and people die, I won't be happy at all and I won't celebrate anything apart from crying. I love you, my people, and I'm saying this from the bottom of my heart. I'm ready to face any challenge that is going to come on my way because I've spoken the truth. If you want to stand for the truth, stand up. And I'm ready to stand up. If any country is against me, I will die. Thank you guys and God bless you for what you do. Thank you. Tujja kwanirizaayoko ebibuuzo okutubulira amannya go ne media house gyokolera oba obukutu bwoweereza. Nsaba tubuuze nnyo ebibuuzo nga byetooloolera ku mbeera eriwo. Temutuzza mu byayita, temututwala mu maaso gye tutannatuuka. Twetoolole nnyo ku mbeera eriwo n'ebiriwo mu ggwanga essaawa eno ebikwata ku Kenzo ne music. Tobuuza Kenzo kitamukwatako tusojja kufuna answer. So, by show of hands, owanika n'otubulira media house yo n'ekibuuzo. Brian. Kyekibuuzo kyo? Ekyokubiri. Webale.
Bade njala kuuza buno baba bwatuula mu Firefox Finger Festival kyekiyita online concert ngoba. Thank you. That is my name. I work for Record TV Uganda. In line to what Linda said, we have Dr. Bobi Wine, and politician, and we have just given an advice to the physician. That would be his message, who is already there, has crossed the line. And then two, how did you expect the public to have received his message and you regret it? Senga Sebanga okuva ku Metro FM era nga nze president wa comedians bonna mu Uganda. Nsooka okuliisaayo Muganda nga Eddie Kenzo Ivory Coast Uganda fenna tubadde tubaana okulaba nga twabakunga wetuwali naawe era tuli basanyufu. Waliwo akatuuka ne batugamba ebigambo bingi nti ozze n'omugole nga twawulira n'akayimba nga naawe okayimbi tulinda mugole waffe mulaba ku taata ove mu lusi w'abawulu bigambo bibadde bingi kusebizigo Kenzo wona byogeddwa naye olowooza ebigambo ebyo ebyogeddwa ebivudde ku statements zawakola mu voice note Yabuzizza about the festival yalina okubaayo towadizaawo Dr. Omekiriza in n'abuuza about online concert. Mwami Matovu okuva ku rekodi era still wejjusa olw'ebigambo ebayogedde mu katambi ako. Then Ssebbanga ayogedde ku mugole, then ne Mwami Mayanja ebigambo by'abantu n'ebigambo bitandikirawo. Mwami Mayanja ayogedde bulungi ebigambo yange. Abantu ebigambo ebyo bye nayogedde mu katambi basuubira okuba nga buli omu yabifunye era buli omu mugubwe era buli omu mukkiriza okubiryabitingako nga bwakola ki nga bwayagala. Bantu bangi nnyo ababyogeddeko mu ngeri yonna nga tebali mu maifeevu oba omusapootinga naye ng'engeri gye bali mu kwinteractingamu oba gye bali mu kubitakolingamu yabadde profession. Naye mulimu abantu boola ng'ate bo bali emotion nga bagamba bo bitasobya. Naye nze remember eyo voice note nali ngisindikira omuntu omu. I was talking to a friend about a friend. Nti bwe tubeera mu private calls waliwo ebintu bye twogera private, bwe tubeera mu public waliwo bye twogera public. Nti nali njogera n'omu nga njagala kibanga nabwo naabeera ne muganda we n'omuganda gwe weeyisa bubi tadi yagamba gwalisiga naye bw'olisiga gwe tugenda nze njala kuva ewaka kitegeeza ng'olipaawo obusungu buno oba omizi wali bigambo byoyogera. So it's not about mwagaliza bubiera it's not kumubanza nti oligenda ndigenda nagambye at least okusinziira ku bulimi bwenyina bwenjagala okwogera naye. Remember, I was complaining nti lwaki muzijjanga agiraba n'agana okwalikiza okugiddamu okumala week in number. Remember, I didn't send him yesterday. It is just like 8-9 days now before I send that voice note. So I'm like, if we can ignore my humbleness, nomunaba mwagala nsobola okubawa voice note gye namuweereza simbi. I was very humble and very respectful. In fact, namuyitiramu netaata tutaataata bange because I was oppressed by his fans for almost I'm State House until today, every day. And I've named it Arabic scenes at Bagamba. So I wanted to question him one-on-one, what is going on? And he didn't give me that. And he began to come out to say it. And I'm like, what would you not say to me? I said, I'm not defending our rules. Listen, if you can defend those people, how about you come and say,
That was my concern. That's why when I get a name, do you want to at least like it? Do you understand? Like, understand me as a human being. So I didn't mean anything bad. And I don't wish anything bad to you. Yesterday, I put your brand. Then I'm coming over. You don't think I'm going to say and so the Daruba never will come around in the numbers at the beginning. Then there is no way you're supposed to wake and see if I really mean bad to you. I need to be understood. Domani love is blind. I know so many people won't have believed me because they are so love. They are in love. You know when you're in love. You know. But I want some people out there to understand me, listen to that who is not here, and listen to my anger, to the way I spoke my heart out, and understand me in that. Tukamba hapo tayogerwa hapo hata alipokuja kuwa president bwana hata tayogerwa hapo tasoma atakola then what country are we going to have? Let's be honest. So chicho message kijowa Bobi Wine ng'omuyembe ayingira mu by'obufuzi era wasuubira otya kuyakutinga ku message ye ku ddoboozi eryo wenjusa bye wayogera mu ddoboozi eryo. First and foremost, nejjusa okuba nti nno nabyogera n'omuntu atali mutuku naye sejjusa kubyemiki wabula nejjusa kubyogera namubali nandibadde musanyufu singa nabyogera nabo byemu mubona okuba nti nno kyalinginga mubakuli nayisibwa bubi kubanga somehow somewhere kiraga weakness ya muganda kigisanja funa bulungi ekirala badagamba amagezi genyeza okumuwa mbadde nsa akontrolinga abawagizi aze efuture abeere example aleme kubeera nga abantu basajja batulwaniko aleme kubeera nga abantu ate betulagabo binaku betali bamatibuna. If we cannot control these people, we will control his army when he has conflicts with another country, maybe any other person. Like I'm being real and being calm, no matter what happens. Does it make sense? So, controlling it doesn't work like that. Let us be different from the other people. I'll be brave. I really wish him all the best. Kolongo myabuziza ku wali otegese festival Kololo lockdown yezingiramu abantu bakoze online shows wona badde mu Uganda nejo baddamu show badde basikola. So mwami on vision yebuza about olina nteekateeka ki eri abawagizi mu mbeera eno nga bakyakalira ebivu. First and foremost, ekirooto kyange kyali kyakola festival kuleka nkukolayo ekintu nange byendaba ebyo bye bakola bayimbi bannange ewaabwe nga bamaze okwachivinga big, because I'm here to inspire. So many people benefit for what I do. They even become more successful than me, and that's my dream. Nze ekirooto kyange kukola bintu abaliddawo babikole n'okunsinga bo bafuddemu, kubanga I believe if we promote peace and togetherness and we believe in one another, togetherness, unity, together we can, and Uganda tomorrow is going to be a better place. So ndowooza ensi ejja kuba more developed, ate era abaliddawo we balida babinakola bagenda bikola even more advanced and it will be great. That is my goal. Nandyagadde okukola festival Kololo kubanga etegeeza kingi nnyo eri nze n'abaana baliddawo ban'abantu abalungi. Nze saagala kubeera mulungi omwo. Essaala yange eriemu nti nsaba Mukama byonna binkoledde Uganda abaana bajje babikole n'okunsinga emirundi ezakuleeta. That's what development means. Development does not end of any successful person without a successor is a failure. So nandyagadde ekiseebeeyo naye olw'emivuyo egiriwo gino n'amaanyi ganzigwamu naye nga kye nandyagadde okukola. So we have to first fight for freedom and peace within us before even we think about anything else, and then we start thinking about the next time. Buli kimu ekiraba kitambudde bulungi nga bannayuganda bali peaceful, then everything is going to happen.
But if we continue like this is what called hooliganism. Sagala kubanga zinandyagadde nnyo okulaba ku pulezidenti omupya ekyo kirooto kyaffe ffenna tetwebebuza ng'agenda kujja bw'ati Yeah, I know. So ebyange byebyo baganda njagaliza buli muntu yenna munansonyiwa bannayuganda bonna bali kuba nsobola okwogera ku mukulu wange naye kinkakatako okumwogerako era kinkakatako okumwogerako nga politician les agenda okujja okuba nga atwongerayo okuva aliwo watukoze eyeyanize n'atujja wano nga tewali kibadde atutambula bulungi so bino ebiriwo byonna nsaba bikontrolinge era nsaba mukama muofuma amagezi okumanya n'okutegeera bikwate bulungi nabonna abamulimu nsabira mukama katonda nsaba mukama katonda okutuwa okutegeera to different people and we have to respect each other's opinion and we are free to disagree and let us be intellectuals ebintu byokwemula ne twemula n'abakadde kati nze I cannot respect eno talking abakadde baveeyo bakadde babeereyo kale at least mu advising wa committee ne bwe tugamba nti bazadde baffe baveeyo really are we human or we are becoming even more dangerous? We were going to make more mistakes than they have done because I think at the place mirala mingi nnyo nange bwentyo bwe yanimba bwatyo nembeera ntyo ojjukirawo. So again you went during your concert nga ffenna tuli ku Serena, we are watching you, we love you, we like you ge mazima, but at the end of the day oli walinganga omulabanga kabuki bateeka wafunga abawagizi bamwe mumbi. Kati this is the thing, me I'm a musician, a satisfied musician. Uganda well represented artist. I fall in that category right now as someone who has contributed a very big stone to our country. So njagala kwogera ne Bobi kubina ebintu byendaba nga bwe mbyogedde byendaba tuyandireeta obuzibu abitereezeemu nze bwe ndowooza simukaka kiba kitegeeza nti bwe tuba at peace Kasese bati at peace siina kibi kyenjagalizaani ekikwatagana n'ebuzibu mwatuukako I contributed era onayinza obabuulira nze ne management yange bayita manager ono n'omukyala we babuulire kyetwabakolera babira batwagenda contributing to the country yali mu Kasese primary school through Pink Line Foundation. So Edikenzo Foundation contributed to Pink Line kubanga mukyala wange gyava mukyala wange gyava and yamanyi nnyo ebiri ku ground kusinga, so she connects us more with them. Era bubuuza bannakasese emmotoka erikola Avenida Republic yakaveeyo kutwala bintu bwavere tuteeka mu mawulire naye nga twakontributi. Edikenzo Foundation yegatta ne Pink netukwata netutwala netuyamba abantu baffe kubanga Kasese enyimbi y'emirundi mingi sinza kubeera era bino byonna byolaba ndi risking obulamu. I'm risking my life by the way. Whatever I've said here is dangerous. Ekigambo one love to date is very dangerous than okuvuma omukulembeze. Bw'ovuma omukulembeze otambula mirembe, bw'ogamba one love oyinza okufa. I think tutuse ku nkomerero onabuuza ku ky'omugole. Eky'omugole omugole jabaddi zezimu ku nsonga zeyakwasa Ibula avuge ku presi yekibogwe ento nga tapapye matuyinza kwetegereza brandi yange ng'Edikenzo okuba nti mbeera bamuyita ni bingwa tekigasa nantameggwa ng'ensi eri matika. I'd rather die and finish and
Uganda linena so erinnya teringasanze Uganda teringasanze. Thank you. Njagala kubebaza mwenna abaze olw'okusaba kwa management y'omukulu ono atajja kusobola kukola one on one agenda kubanga awummulamu buli kimu kyogedde alowooze ku bintu bingi n'okwongera okuwangula awaadi Uganda zeyeetaaga because yalina enkizo eziwangula awaadi ezo zetwaluubirirwa edda. So njala kubebaza mwebale kujja mubeere bulungi omukama abakuume. Thank you so much. Ekirala olabe fab fab